Wakanakaye wakalonda wakati wakati Diamond awuli ddala ngo boyingidde mu territory wo mutima gumukuba wata Shakibu nakuba mu Zari olubuto olulala anti olunge nkolagana ezze kati Diamond boyina okukolagana ne Shakibu wano tewali nkolagana nedda senga Zari afuna oluki olubuto lwa Shakibu kati ate Diamond ayinza okudda ku family ya Ssemwanga bamusanji balina n'okwekwatako omukazi naye kati Shakibu kyalina okusaba Katonda eki asule yeji Zari amuzalira last born yajjo wanibwa ensi yonna yes kuba Uganda nizite bafuna mukisa ku celebrating abaana ba Zari wadde bamwagala nnyo okitegeera abayivani bamusanga nabo we yafuukira owakaki aba Diamond nga ba Tanzania nga bamwagala nnyo babanga ate Tanzania baganda mutemu kati Zari nazaalayo omwana nga Uganda ku muna Uganda tutijjiseyo n'atya kati Shakib tuli Kookie promotions mwakwanga nawo mbeerawo nnyonyo nako lwairo. It's a very cloudy morning mu ggwanga lya Uganda. Winter yatandise simanyi oba US yatandise oba mu United Kingdom nayo yatandise eri ewanna abakyala yakatufaako naye nga lunaku lulungi nnyo. Ndina omukulembeze wa blogger mu Uganda mwokka monna salamu alaikum n'ebweru w'amawanga kuva disebo nga ensi yonna erina president wa blogger obululu tewabulaba wali ludda aye tonnagula gadgets bwava wanawa kutidde olaya yonna omukulembeze omulondo olaba tebagaana ebyokuluzijjako tebabirowoozaako ku ngeri gyenfuzeemu owaye ekisanja kikoma ddi kuba tulaba kati emyaka tegenda mu 3 kyalimu covid katwakakitandika ebintu twakwasaganya ebintu bingi ne Sindi olaba ali ku interim katuli ku interim soka obuze kubakulabako jjajja Ichuli ku Celeb Jazz ne ku Kookie promotions mugamba mutya mwebala okubanga buli ssaawa mu bangi mudimaninga munze bangi aboogera nenze gumba mulinze obabuuzizaako kamala salamu togitodde njimaze ne mbagamba mwebala okuwuliriza ebiragiro bya gavumenti abali ekasanda n'emubende temutagana ku jeno gye tuli mubeereyo gye muli ewali Ebola temuleeta Ebola mu town yes ate ripooti nga buli gwolowooza nti alina ki Ebola olaba emmotoka etambula muwulirize nnyo ebiragiro bya RDC DPC n'abakwasi ba security mu bitundu mugobere n'ebiragiro bya Ministry ya Health tubagambye waliwo Ebola ate era muwakana akulabula oyagala wambazi olunaku lwe tugenda kuba twogera ku miramwa mingi nnyo nga tukwamu kotto kibigenda mu maaso mu ggwanga Uganda dda mu Music Entertainment tujayingirako ne mu side eri ey'ebyobufuzi katono nnyo jjajja Ichuli nga bulijjo tukumanyi gwomu ku basajja basinga okukola research wano mu ggwanga lya Uganda East Africa world all over tutandikire ndowooza abakadde balima vanira simanyi bali eyo balina ebyemmwanyi simanyi tuzze Buganda ku ntikko nze nasigala ku information nakolagana n'abaana bato yes siva ku baana bato muntu wokulodda buto ate abazzukulu bayigira ku jjajja waabwe ate neesibe kuba ku lubannaye kale tutandikireko kubeera busiro omwana omuto amanyiddwa nga Shakib ne mwana muwala omuto amanyiddwa nga Zari the boss lady ayakafiirwako omusajja omu mu bulamu bwe yakagalako abasajja balinganga kati 6 mu kubalabala abaana alinga mu baana ndowooza 6 nabo mbuba bamuwadde bangi nga 5 yavudde ne bafulumya ebifaananyi ebigenda mu maaso ku Facebook right now ku TikTok ne ku Twitter. What is your take okubanga Shakib ne Zari omukwano gwabwe gubayisa mu kabu? Shakib njagamba nti ye last born wa Zari yandiyagadde kati akolere Shakib buli kimu kubanga kyekibobawa kyeyekutteko tayinza ku affordinga kudda mu relationship ndala kyova olaba waddenga bifaananyi birungi naye tebitulendinze kimala nga Zari w'omukola ki kubanga bakiyita elito too many abantu babiraba badda byebimu byakola GK n'abikola Diamond n'abikola so it is the same script all over kati abantu there is a transition kati abaana balina obwana bwabwe obulina styles okusinzira ku generation waliwo abaana abalala abaleadinga okitegeera Fabiola Bushira Gashumba nga bubi nnyo so Zari looks good in it ne Shakib era amuwadde buli kyalina omukolera ng'omukyala but a little too many yabikola akola ki so tebikyamakinga that much news nga we byali edda nga akutte juke kifaananyi nga akutte nga Diamond amukutte ati mu kigawuni nga agakuttemu anti
abantu bagamba project efuuse eki yatandika ng'ebyokusaba. the story of scripture was well what kakati najja jikendooza naye omulabe wazaawo nga yeekombakomba wamukiisinga naye nakyo nekikola ki nekigaana kugamba a little too many yabikolakola dda n'abiyisa ebyo ebyolulimi twali tetubirabangako anti ebyo byonna kwe kujjayo ku bukodyo obusigalidde naye era still tebikoze eki tebumaze. Are you saying that this was the last stone in the ocean? Nti kati alina okukola ebintu birala nga Zari. She has to bring out something new. Mama w'abaana osigala ng'okwata bikini simanyi omuntu akuteeka olulimi eno atoote abaana nga batuuse mu teenage age ate waliwo byeweewala kale wayinza obikola nga abaana bakyayavula okitegeera kyova olaba banne Bafalida Nakazibwe tayinza alina eneeyisa ki kuba abaana be batuuse mu adolescence kyangu nnyo koppa what mama does. Era olaba omwana wa Zari no offense omulabanga muto naye nga image alimu y'abantu baki bakulu agenda baliplika wa mama we to the early stage. Oyinza okiraba nga kyakabi kubanga buli mukazi oyagala olabe nga omwana we byakola byokola ki but oyinza omusindiikiriza nga naye yakimanyiira kati ngaolaba muwala wa Desire is already dating mutabani wani How true is that, Judge? Yes, it is true. The family member. Ate kati kugambe. Waliwo mukwano wange Prince adetinga ono muwala wa Mutesa Sira Prince Muyimbi abera Canada. Yes, mumanyi omuvuka simu. Did a video nga balanga kivulu kya Levikson. Kati Prince n'oyo muwala baagalana. Okitegeera naye se okwagalana si kyekibi. But nkugambye nti oyinza driving omwana. Engeri gwe gyolowooza nti nnungi ate mu maaso eyo n'oligulating abazadde bangi baspoilinga abaana mu nkuza njagala abe nga nze n'amusiga makeup n'amukola enviiri nga olaba trends today omwana n'atuuka 14 n'awaganyala kino kyekibeerawo mu baana b'abazungu amuwali bate nnyingi nnyo a lot of freedom by 18 n'otandika okulanga mama akababukabi where are you that's my phone ne kamubogolera kubanga yamuyitiriza omuwe ki freedoms omulembe guno kituufu oba ogwedda tuyinza okugamba ebintu bikyuse si kirungi enkuza eyedda yekuvumirira abaana oba straininga n'ebibonerezo naye ate yaleetangawoko omuntu okuba ne order mukolaki mutambula naye kati tolina bw'ogamba ku mwana w'omuntu olumugambako gwe ikyuli tolina mwana oyogera otya ku by'omwana ng'oleka omwana we oli ng'akwata mu ttaka nga yeeyira. Spare the rod and spoil the child. Yes, newankubadde nga okukuba sikukiririzaamu okwogera n'abaana oba n'obateeka mu sense of direction kyetaagisa naye kati ku mulembe guno kyova olaba nti maama akola bya Zari kati maama akola ebya Zari addayo eka atya n'agamba tayinza ssula mu nnyumba nga ne mutabani wa leesi. Abaana badde bagamba muno Zari coming out n'akutte ebifaananyi ng'ebyo muno it's an inspiration to the young generation abadde batatera nnyo bikolakola kulaga love live young and free. Anti era kyegamba nti era oyinza otuuka ekyo tegedde generation kyuse tera bajja kugamba live young and yes anti ensi ekyuse idolizing what Rihanna batambula bwereere modernization naye nga still n'omuntu n'owaba ali bwatyo naye kirungi omwana omuteekemu guide kubanga ayinza ozimisiyuzinga ale egi n'akutabukira gabi abazungu bonoona abaki abaana. Jajja katulimuko ku side ate eri endala ya Diamond ogenda n'akyalira Zari oftenly ate ne Zari n'agenda n'akyalira Diamond oftenly mbu bakuza mwana bali mu family meeting kino kirekawa Shakib nga ye ali mu relation. Anti ne Diamond kati Shakib jjukira ne Diamond yali atunda mubiri n'okuyimba naye atunda nnyo wa kati ne Shakib era omulaba ajjumbidde nnyo okukola ki Jim kati Diamond alaba bumulinga no cowboy alowooza ki ate kati ye nga ayinamu abaana alaba nga Shakib yajoga ki yejjukirako kalayoni kagala kabakuumire waawo Bazali n'abaana baabwe wekagenda kalabako koli ow'e Kenya wekalabako mu Beto we Masepetu kubako kaki Simba kitegeeza ki Pologoma era nga we yagafuga nti Kenya omukazi omwana ayina Tanzania Uganda Burundi Rwanda ayina kati ko kasimba naye woogenda kati n'oyagala ku mukazi waake era kawulira wiki kiba kabeera kamuyitaayita kati Zari si yeetwala
kamuyitaayita kacekinge mukwani ku Shakib kuba Shakib akatereddewo emibiri nga gya ddala bali abalala kabakkiririzaamu ne Shakib omukazi alabika nga aliredde okubeera ddala nani ne Shakib naye nga obuzibu olina bumanyiira ate kati bali balina brand zirina ssente zombi Shakib ye muki ye jimu mugaati mukitegeera kati ebyo birina bigumira abaana bakyakola buli birthday buli mwaka Diamond yeyongera kwaka ate nga zikyajja ate nga buli wakazikola kagenda mulumya buki kuba nako Shakib akalumya mu mutima muli kagana egwe wakanakayaye wakalonda wakati kuba kati Diamond awulira ddala nga oba oyingidde mu territory omutima gumukuba wata Shakib n'akuba mu Zari olubuto olulala anti olwo ng'enkolagana ezze kati Diamond oba olina okukolagana ne Shakib wano tewali nkolagana nedda senga Zari afuna oluki kati ate Diamond ayinza okudda ku famire ya Ssemwanga bamusanji balina n'okwekwatako te mukazi naye kati Shakib kyalina okusaba Katonda eki Zari amuzaalire lastborn yajja owaanibwa ensi yonna yes kuba Uganda nizi tebafuna mukisa gu celebrating abaana ba Zari wadde bamwagala nnyo mukitegeera abayivani bamusanga nabo we yafuukira owakaki aba Diamond nga Tanzania nga bamwagala nnyo babanga ate Abatanzania bagana kati Zari n'azaalayo omwana nga Uganda ku muna Uganda tutijjiseyo n'atya kati Shakib wetuli tutulabize nga alina abantu bangi nnyo naddala abasajja bazze azzaako awo naye nga tabazaalira is it byanfuna is it because they are not capable is it because yamala era oba olabye ng'oyagala Zari by now osobola omudimandinga eby'omwana why not tosobola kubanga ye tali kati olina kujja mu bulamu bwe for fun fame young and famous Shakib nga muto nnyo kubanga tafunayo mwana mu Zari azaale bali Shakib yetalina mwana bali si muto nnyo Shakib kiri awo kyaliwa muto nnyo just Katonda yamukola nti akula buki togamba ayingira ku fule yokusatu alinga mu 36 Zari abere mu mmeka Zari bali mwana mu 5 Zari bakati yajja ne rastalo obugo omanyi Owana omukazi n'azaala abaana ne baweza emyaka 25 oba omuyita mmere taba wakuno obadde ki bw'olaba omukazi yenna naga ati alina omwana ali mu myaka 18 gwemanya wati we yaluzigira virginity ate emyaka gye yamala ng'azannyamu buzannyi we yazaalira omukazi ebisesa agenda okuzaala omukazi wakulaganga omwana ng'atuuka mu myaka aga 18 19 15 tegeera oli ku liigi nnene okubidde mu Madrid balando nkutidde baba akubadde awo so katumaliriza abavubuka tubawe magezi ki kukola kugagala bakazi bano bakulu omanyi bino tebiriko nti obakukola ne Shakib akola era tabadde bubingo muki omuvubuka it is fame ne connections kati okwagala Zari it's not only love we connecting ku bintu bingi for example business people okitegeera corporate world fabulous women people of class yes kati Shakib ani abadde amumanyi kati ya elevatinga nti alina Zari Shakib akifunamu ne Zari akifunamu kuba Zari obulamu bwe tebusobola abba yekka ayinza okwekanga n'afuna kadi arrest enkindo babasazeesaze muno muno okuuma amasavu ayinza okwekanga ekiso ky'omusawo bekya nga kijjamu olubirizi yeetaagako omuntu ali okumpi ng'alina amaanyi ng'amuzzaamu togere ku guluneedi byaliwoko ne Zari nga tubiwulira ki ekyalemesa grenade class ya wansi zaita sakola mistake ya hype often ayagala hype y'abantu abato kuba naye akimanyi you have to keep with the young ones yes era omulaba wasanga palaso asanyuka ninga ate myaka 2 yaita izasanga palaso na asanyuka yes agendera ku trends yeah kale eyo nga tuvuddeyo kaka tufune ekibuzo okuva ku promotions awo nyine ku social media gwe bakuvumanga wezi nyazinyo obuzina kyokate Zari yo ewe muri mu anti double standard era abantu mbabuuza omukazi wakola nga alina nga mukulu nti nedda she's living her life let her be ichuli wenzinamu nti ichuli wekozaaki eby'abantu abato
nkole ki bannange nzinyi mazina gange ngonna muntu wange ndi mu happiness yange sina gwe nnumiza ne banvuma wenkola kino ne bannangira n'okunnangira kwonna kwagalwa ngamba bugambi nti I'm not feeling well posti yange nesinga live z'abantu abakeddeko ng'emirundi ena simanyi ntandaalo balyoko nga 3 naye posti yange I'm not well nesinga ezabali obadde otya tugamba muno tufena bina tugende ku yoro you only live once. Yes, life we live once. Be happy and say transiting ebintu ebipya bizze abakadde abapya bazze yeffe abakadde abapya nga olaba nti there is new generation. This is the new generation of old people. Tewakyaliyo bali bajjajja yes abakadde b'omulembe guno waliwo n'abakadde b'omulembe guno yes abakiringa bambala sinika bambala essaati abalyereeteramu abazina kati gomanyidde bakadde babeera we bulungi mawe kati abo nawo nga we muliwo new generation kati bano new generation old people olabanga mukadde naye ng'ate akola bya kito